bwe tuba twogera ku kukyusakyusa ebigambo mu ngeri y'okubikka abantu akatambala ku maaso, General Museveni akakazannyo nsuubira okuba nga teri akamusinga. General Museveni yabadde bali mu kugulawo Standard Gauge Railway Project eno nga eva Kisumu Malaba bwentyo nga esobola okuba nga elinkinga neno mu Uganda. Kakati Museveni n'ayogera ekigambo nze kyanneewuunyisizza, kubanga yagambye nti obuzibu bwa Africa kwebaka, obuzibu bwa Africa kwebaka so si overstay in power anymore. Yayogeddeko akagambo bayagambye nti the problem of Africa is sleeping, not overstaying in power anymore. Nti obuzibu bwa Africa kwebaka so tekikyali kulwa mu buyinza nga bwe yali akirowooza, kubanga ajjukira nti bwe yali akajja mu bwezi yatugamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abalwa mu buyinza. Era nga tusuubira okuba nti Museveni agenda kukulembera Uganda eggwanga essaamusaamu aveeko, naye munnange gye byagenda okuggweera mu makkati awo twamuwulirako akatambi era akali ku mutimbagano ng'agamba nti mmwe abalowooza nti NRM erina gy'eraga, NRM is here to stay for a very long time. So mmwe mwenna abaali badde balowooza ogirwanyisa ekyo mukyetegekere era mulina okuyiga engeri gye mulina okubeerawo nayo. Kitegeeza nti yali simwetegefu kubeera nga ava mu buyinza. Kakati awo n'alabika nti already yali amaze okubeera nga ateekamu jjiya ay'okubeera nti kyekizibu kya Africa. Naye ate ebyo nga bikyali awo nti General Museveni kennyini ebbanga lyonna babadde nga n'enjogera kati yabaddibako eya kasitamu ebakakotulo. Bakasitamu ebakootulo, kasitamu ebakootulo temuli mu dduka. Naye jjukira nti dduka asingira ddala, kubanga abantu baali bebakootulo ku mulembe gwa Ameeri, baali bebakootulo ku mulembe gw'Obote, baali bebaka. Era nga boolaba kati ku mulembe gwa Museveni twebakootulo, so nga ate omulembe gwa Museveni guno era byonna ebyakolebwa mu mulembe gwa Ameeri ebyakolebwa ku mulembe gw'Obote bye bavumirira nabo babikoze. Kati tuba nga twebakootulo kitegeeza nti ne ku mirembe giri abantu baali bebaka, wabula mu lutalo olwatandika 1981 paka 1986 abantu baatandika okubeera nga babeera mu dduka babulwa otulo. Ate bwe yalujja wano olutalo nga lumaze okuggwa 1986 n'alwolekeza amambuka nabo n'ateekawo embeera n'alubateekamu, nabo ne babulirwa ddala otulo ne babateekamu IDP camps n'ebirala ebyaddirira. Koni ye kennyini yagamba nti takola bikolobero ku bantu ebyo by'okusalako abantu emimwa n'ebirala, nedda ye si yabikola. Kitegeeza nti bano be baabikolanga okwagala okubeera nga bateekawo embeera timanye ne Koni naye embeera ye okubeerawo kwa Koni nakwo era kulimu amatankano olw'ensonga General Museveni kyajja arisiivinga effamire ya Koni n'abawa buli kimu. Kitegeeza nti amanyi Koni gy'ali era badeewe kubanga family friend. Kakati kale ebyo nga tubiresaawo, naye enjogera eyatwebaka kutulo oba mwebaka kutulo Museveni agirivulegingiddeko ebbanga lyonna. Kakati essaawa ya kakati akoze vice versa, agamba mbu ekizibu kya Africa tekikyali ky'abakulembeze bafuzi balwa mu buyinza. Tekikyali kizibu ekyo, wabula ekizibu kya Africa kyakwebaka tulo. Bannaafrika mwebaka nnyo. Kati wano yabadde agamba nti beebaka nnyo kwegamba ne balina okubeera nga bamanya ebintu ebigenda mu maaso, kuba wano Uganda atukuumidde mu mbeera y'okwebaka. Era abantu nga bagamba nti kasita mwebaka otulo, kitegeeza mulina kuba mu tulo nga temuzuukuka, bo nga bwe babba eggwanga okulikaliza. Kati byonna byakozesezza okubeera nga amanipulatinga bannayuganda, agenda ate abikyusa. Kakati ono Museveni reloaded ku myaka gye tutankana
kubanga bagamba 85 abalala bagamba asembedde 9 naye ku myaka egyo Museveni kakati atugamba nti kati akyusizza nti okulwako mu buyinza kiryokke naye bannayuganda mwebaka nnyo kyokka ate luli yatugamba nga kasa mwebaka ku tulo. Kakati embeera eyo tukyayongera okubeera tugikuba mu toki negwe munnange ky'obumanya nti aba maintenance palace gwe boba oyagala solar aba maintenance palace balina solar okuviira ddala ku ggwe ayagala okulima balina solar water pump ng'ekozesa solar osobola okulima sizoni zonna kuba omusana guyinza okujja mu maaso awo gwake abantu balowooza nti tusimba mu nkuba tulima mu nkuba yokka ate ebirime ebyolimye ku musana ng'obadde obifukirira bituukira mu katale ddala akaliko ssente era onoogera ddala ssente. Kakati aba maintenance palace beekwate ku nsonga ezo. Amora Beauty bano bazze kuzigula nsusu naye nga mukozesa ebintu ebiri organic nga this time tujjawo ebintu ebigenda baleetera kansa ebintu ebirimu bikemiko balina shea butter mu bungi bwonna gwe bwali badde weetaaga kati balina n'ebirala ebiri organic nga byonna bizigula nsusu. Osobola oteeka shea butter mu nviirizo azikola bulungi olususulu so nga ate ne shea butter okumanya si wa bulabe n'okulyako osobola okulyako teri akugaana kulyako muganda wange naye nga gwe ky'obumanya ti enkanyanya obukadde tubugobye teri agala kukaddiwa simanyi lwaki teyagala kukaddiwa. Kati gwe nga bwolaba ekifaananyi kya General Museveni awo shea butter oba tamumanyi tetumanyi naye nga shea butter abajja kukolawo nnyo. Hillside View Apartments zino apartments zangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda kitendeka Jansi buuza ejjanyu ku kyaki yogenda osanga apartments omuli buli kimu transport wabwerera okuva ku airport n'ebitundu ebyokumpimpi awo biba Hillside View Apartments. Dr. Wali wano ku Uganda at large tufa birwadde. Dr. Wali wano ku Uganda at large temufa birwadde endwadde zonna eri abantu nga bo bakugu. Gujja mugamba amagumba gannuma ng'amanyi. Ojja mugamba nze alusa zinuma ng'amanyi. Ojja mugamba nti nze mpulira ng'amanyi kubanga bakola research. Kati Dr. Wali wano ku Uganda at large munnange namba yange esembyayo 7 kuba oyita ne programs kweziri ku Uganda at large. Dr. Kigwaga linnya ly'oba oteekamu Dr. Kigwagwa erinnya ly'oteekamu ojja kufuna programs ze wano ku Uganda at large kweziri. Kakati munnange twogera ku mbeera ey'abannayuganda okubeera nga badyekebwa. Bannayuganda General Museveni ate munnange weewuunye bw'aba ayogera owulira nga bakuba engalo abantu. Nze siryerabira Museveni bwe yayogera ku kubeera nti nno bane bagamba ye master of violence nga abantu bakimanyi bulungi nnyo nti kyategeeza kutta era bajja kukuba engalo. Ne bwaga nti ngenda kumala gurupu ya Kyagulanyi bajja kukuba engalo. Ne bwa Museveni yayogerako lumu mu katambi akamu kenda kuzannyirako wano ng'agamba nti bo be basalawo ani afa be basalawo ani awangula be basalawo buli kimu. Museveni era bonna abaaliwo ne bakuba engalo ne baseka n'okuseka nga bawaana. Gwe ne boolaba nga Muhoozi atadde abantu mu basement akuba ebaayo abawagira era abasanyufu. Kakati awo General Museveni munnange n'abeera nga atutunuulira ng'agamba nti wabula sisanga bana kasokedde engando gali n'eddogo lyanoga mu bantu bano lyo lino lyanoga bano mu butuufu nabasulika nabasulika kubanga yabiteeka ku Obote Obote yaddira omulambo n'agusulika yabyogera ye kennyini naye ng'ate story eyaddala bagamba yasulika omulambo waddira omulambo ne bagusulika bati Bannayuganda n'abasulika mu ddogo naye kennyini yayogera ng'agamba nti bwagamba mbu baamugamba mbu Obote yaddira omulambo gw'omukazi n'agusulika bw'ati mbu kati mbu revolution yaabwe mbu yali agisulise mbu tebaali bakuwangula naye nga story ye entuufu mu nsonda ez'enjawulo mbu nedda Museveni kennyini ye yakwata n'asulika mbu naye kennyini yabyogerako naye lwakuba nti yali abikola swap okusinziira ku narratives ez'enjawulo. Naye eyo saagala kugendayo munnange kuba ebintu by'oluvuuto sibitegeera nnyo naye nga kiko ky'oba omanya nti awo waliwo oluvuuto standard. Kakati lwaki Museveni ajja alimba ebintu bino nga bijja bikwatayo mu Bannayuganda? Museveni ajja alimbiikiriza ebintu bino nga bikwatayo mu Bannayuganda. Ekisooka
General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ekintu kiralina okusinziirako oba okumuwa amaanyi okulivulejingirako kwe kulaba nga akakasa nti bannayuganda babeera baavu. Era mu ekyo yakikola nti favors yaziwa ab'omusaayi gwe ne beerimbika mu ba westerners, era n'agenda n'awaayo ab'omusaayi gwe mu ba westerner, kubanga bano bo bagamba nti ba westerner bwe bagamba nti Banyankole, ne Abanyankole bo bagamba Abanyankole ba indigenous bagamba nti muba mwogera Lunyankole naye singa mwawukana bano nga bakyusa badda mu lwabo olutuusi bate tukyageya mwabira bwano Kyagulanyi ng'agenda Mwankole abaali bakutte emiggaabo balina olulimi olulala boogera bano bwe bayita abiiru bwe batayogera bo bano bakuma ku Lunyankole bali bo ne bateekamu olwabwe olw'okumulirwano. Kakati ebyo munne nga tubyogera bwe tutyo kati ng'obusaza buli sowaani omuntu wajja kubuza mwesiga ki kubanga biri mu mawulire biri buli wamu tebikyali byakola ki tebikyali byakukwekerera kakati abo kwasinziira kubanga kati mwabo era bw'aba ab'omusaayi gwe guli kati bano abalala Abanyankole baba nga babayirimbisemu bwerimbisi. Okiraba musajja engeri gye yapangamu ekintu kye kati mwe musigala nga mugamba aba westerner kati abatonotono aba westerner abasobodde nabo okutaapinga ku bano aba DNA nabo bambi ne bakola ki ne bayitirawo kati ffe tukire bulinga ku bali westerner nti bonna bali bulungi. Okitegeera naye nga ye olusaniya oluliko ebiyungula byonna yaluteeka mu bantu be talinaawo kintu kye yali akoze ng'akikolera mu nsobi oba n'akola ensobi eba nsobi eriffe naye bonga ku pulaani yaabwe gye bajja nayo eya Himatusi dynasty zonna resources baazi kunzikira sayidi eri naye nga beerimbika mu Banyankole tebabangako baki Banyankole n'Abanyankole bagamba temuli bamu ku ffe. Kakati azze amanuvaringa bw'atyo mu mbeera ze najja ng'ayitaayita bw'atyo ayeepenaapena bw'atyo nga ajingisa azanyira ku bwongo bw'abantu mu statements azikola azikyusa bw'atyo akyusa ng'era bw'olaba erinnya lye nti bw'abazze okwesimbawo leero ajja kuba Yoweri Museveni Kaguta ajja olulala nga ye Kaguta Museveni Yoweri ajja olulala nga ye Museveni Yoweri Tibuhaburwa ajja olulala nga ye si mwangu yadde n'akamu. Era nkugambe nti akazannyo ako akategeera kati abagambe nti ekizibu kya Africa tekikyali ky'abakulembeze b'abafuzi bava mu buyinza nedda. Kakati nkitegedde mwebaka nnyo naye ate mu kusooka yagamba nti ffe katugire tubalwaniridde mu mwebake Bannayuganda bo era nga bamanyi n'okwewaana twebaka kutulo bannange kati banna naye ani abadde kubadde ku mulembe gwa Amini ku mulembe gw'Obote gyonna Museveni abaddewo nga bebakyankalanya embeera kitegeeza ebibadde bibabuza otulo abadde akontributinga kinene nnyo ku by'ebbanga lyonna. Bannayuganda kye batakola ki kye batamanyi babimanyi naye oba babaaki kakati bw'atyo ideology zazisanze zisaasaanya kati ali Kenya gy'ayogerera ebyo yeerabidde nti eno tujja bifuna era tumukorekite bitungera tuba tugambako kasatu ebaka kutulo ng'otulo twotuguza ne mumala okutunyaga ne mutubba ne mutufugaza ebyenjigiza ne mubanga mmwe abaasoma mmwe abalina buli kimu kakati ate essaawa ya kakati okutugamba nti ate ekizibu kyaffe kwebaka kubanga ffe twekwasa tugamba nti singa gw'ova mu buyinza kitegeeza nti ate era still resources z'eggwanga zigenda kuba zirowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo mu kugabana era abantu abo abali mu gavumenti nga bagafuula maka gaabwe olw'okuba nti bali mu famire ezo ez'amaanyi nga be bakijjanya abantu nga tolina lowooza muwaabira bijja kuba bisanguseewo kitegeeza nti obutatambulira ku mateeka bujja kuba buweddewo bannantagamba ko buweddewo ate era nga n'amukulembeze omupya ajja n'agenda mpya Uganda eba egenda kgenda mu maaso naye kakati Uganda already eri cramp styled kubanga muludde nnyo mu buyinza style yammwe eri awo terinaawo lugendo
temuli bantu ba business nimusobola okulakulanya eggwanga mwe mwasoma kimu kubba kuba mwajja temulina ke mulina mwasoma kamu kubba buli kali mu ggwanga kammwe buli kyabugaga kya ggwanga gold mafuta nategedde bagamba nti Uganda already simanye nabudde boogera ku trillion 2 ez'amafuta mu export w'amafuta babazifunye baze basuubira okufuna amafuta mugayita gammwe it's my oil n'ebirala byonna kale kwegamba muganda wange General Museveni bagamba nti kyerabirwa mugambira ye mugambira takola ki takyerabira tujjukira bulungi nnyo ng'otuguza otulo era ng'otugamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeza abalwa mu buyinza kakati essaawa eno obikyusa gwe ebintu bye byakukyusakyusa kyekizibu ekiriwo nti bannayuganda mulina okutegeera nti struggle egenda mu maaso bagenda kusigala nga batuddiza ebikadde nga bwe babikyusa bwe babyozaako bye baali bavumira bye babisiiga akazigo kati bino nga bwakyogera kati tetumanya ati emyaka egijja alijogera ki ayinza n'okugamba kati kizibu kula mu buyinza ne kasita oba ng'okola tekirina buzibu naye kukitegeera naye kasita mwebake mwebake kisingako era nga nammwe mwebaka